Twagala okukakasa abantu b'e Kenya nti wadde kitulumye era kitukosezza nnyo nga bannayuganda, naye bannakenya tukimanyi nti abantu ba bulijjo bino ebintu tebabiriimu era tebalina mutawaana gwonna, n'amaloboozi gaabwe ge baleezinze tugalaba. Ebibuuzo bye twagala okuddibwamu biri eri abakulembeze ab'amawanga gano, erya Kenya n'erya Uganda, okutunnyonnyola kati biki bye batandise okukola wakati w'amawanga gano ebikosa ebikosa rights z'abannansi nga basaze ensalosalo zagana mawanga. Tulowooza nti ebankolagana wakati ndowooza wa Museveni na Ruto, naye ng'eri bweru w'amateeka gye babakoze kyova olaba nga e Kenya bannansi bavuddeyo babuuza ebibuuzo, n'ekitongole ky'amateeka ekya Kenya nalabye nga kivuddeyo nga ekyo kireizinga ebibuuzo nti bino byakolebwa bitya mu ggwanga erya Kenya. Kyakubiri, ne wano mu Uganda naffe tubuuza bibuuzo nti yes mutulaze nti mumutadde mu court martial, ekyo kirala, naye mwakoze mutya operation mu ggwanga eddala. Olunaku olw'eggulo retired Dr. Kizawalin Smith Kifeefe nga yaliko ssekagale wa FDC nga museera kyekimu ye mukulembeze w'ekisinde kya People's Freedom Front yasimbiddwa amaaso g'omulamuzi wa kkooti y'amagye Makindye n'avunaanibwa emisango egy'enjawulo. The court is adjourned to 2nd December 2024 for mention and ruling on what you have submitted on, and both of you, the accused persons, you are hereby remanded to the government prison. Bino okubaawo kyaddiridde Besigye okukwatibwa olunaku olw'omukaaga olwa Ssabbiiti ewedde ne munne Haji Lutale mu kibuga Nairobi eky'eggwanga erya Kenya ne baddizibwa okwabwobwe. Leero minisita w'ekisikirizo w'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Uganda Honorable Mwadanku Nnyingi ayambalidde gavumenti ya kuno n'avumirira engeri gye bakuttemu Dr. Kizza Besigye ne Haji Lutale ng'ono yagiddwa mu ggwanga erya Kenya. Abasibe n'abakwatibwa babakwatiddeyo batya mu ggwanga lya Kenya. Kenya tennaba kukkiriza nti ye yakutte. So ebibuuzo bisigala bingi, twagala okuba nti biddibwamu okusobola okukakanya imitima gy'abannansi mu Kenya ne mu ggwanga lya Uganda. Naye nga twagala okukivumirira n'okukakasa bannansi ba Kenya nti bo ng'abantu tumanyi tebalina musango na buzibu, naye tumanyi nti gavumenti yaabwe oba oliawo irina kati okuvaayo okunnyonnyola kino kyabaddewo kitya. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire bamusanze ku Parliament, omubaka Muwada ategeezezza nti ekikolwa eky'okuwamba Kizza Besigye kiswaza eggwanga ng'asaba abakulu mu ggwanga erya Kenya okuvaayo babeeko ne kye bakola kuba Besigye ne Haji Lutale si basoose okuggibwa mu ggwanga lino. Twagala okukakasa abantu b'e Kenya nti wadde kitulumye era kitukosezza nnyo nga bannayuganda, naye bannakenya tukimanyi nti abantu ba bulijjo bino ebintu tebabiriimu era tebalina mutawaana gwonna, n'amaloboozi gaabwe ge baleezinze tugalaba. Ebibuuzo bye twagala okuddibwamu biri eri abakulembeze ab'amawanga gano, erya Kenya n'erya Uganda, okutunnyonnyola kati biki bye batandise okukola wakati w'amawanga gano ebikosa rights z'abannansi nga basaze ensalosalo zagana mawanga. Honorable Nkunyingi Mwadira anyamidde okuba nti Parliament z'amawanga gombi tezinnavaayo kwogera ku nsonga eno. N'omuntu yenna agenda okuzzibwa aweebwa olukusa oba right mu mateeka okusooka naye okwewozaako n'okuwakanya okuddizibwa. Buli we kibuusibwa amaaso oba togoberedde nkola erambikibwa mu mateeka oba gye tuyita extradition, ekyogerwako era ekibadde mu mawulire ne mbabadde bakyaziza Kano Besigye kiraga nti bwe yakwatibwa teyazzeemu kulabibwako. Eyamukyazizza yavuddeyo mu public n'agamba nti n'emmotoka eyabadde mukimye yasigadde mulinze, bategedde luvannyuma nti kati ali mikono gy'aba yakwerinda mu ggwanga lya Uganda. Kino nno kitukakatako okuvaayo okukivumirira. Anet Namatovu yakusakidde eggulire lino ku lwa Case TV agaleero. Haji This is the ruling of the Court of Appeals. Ruling Haji Lutale, have we had the case being adjourned for further information on the 2nd of December.
I will refer you, Mr. Chairman, to the provisions of Article 28. A representation. A law has been quoted as to. And we learned that it's being brought here. Taken seriously, and the court is adjourned to 2nd December 2024 for mention and ruling on what you have submitted on. And both of you, the accused persons, you are hereby remanded to the government prison.